tulabe abakugu kye boogera ku ngeri y'okuzimba omubiri gwo ne guba nga gusobola okulwanyisa endwadde enkambwe. Omuwendo gw'abantu abakwatibwa COVID-19 mu Uganda gweyongedde okulinnya nga kati guli ku bantu abasoba mu mitwalo 2,887 mu 33 ng'abantu abasoba mu 5 be bakwatibwa obulwadde buno kumpi buli lunaku ng'abaakafa basoba mu 220 ate abawonye bali omutwalo 17 ku bantu abasoba mu mitwalo 69 mu 2,455 abaakakeberebwa bukyanga obulwadde buno buyingira mu Uganda. Okusinziira ku Dr. Grace Nambatya omukugu mu kunoonyereza ku butonde mu kwejjanjaba era akulira ekitongole kya gavumenti ekya Nacho Chemotherapeutics Research Institute ewandegeya Uganda etuuse ku mutendera ogusemba ku bulwadde buno era ogusinga okubeera ogw'obulabe kyokka nga basuubira embeera okwongera okusajjuka mu biseera ebya Ssekukkulu. Era y'ensonga lwaki minisitule tukubiriza okwewala ennyo okutambula nga bwe tubadde tukola bulijjo, si kutulumya naye okukuuma abantu baffe tuleko batwalira obulwadde kubanga era bujjo ng'omukulembeze w'eggwanga bw'atugamba nti obulwadde tebulina magulu ffe tubutambuza. Wadde guli gutyo Nambatya agamba nti waliwo emitendera mingi egiyinza okuyitibwamu abantu okuteekateeka emibiri gyabwe okusobola okulwanyisa endwadde n'obuwuka omuli n'aka coronavirus nga bayita mu mmere n'ebibala. Tetuyita ekitima tulekeraawo kisuula, let's stop. Kirimu nnyo ekirungo bakiyita bromelain eyamba ennyo okudestroyinga obuwuka obusirikitu obukwasa ssennyiga. But this time we're going to show you how you can put it in a glass or a bottle like I've done. Teekamu amazzi ag'okunywa kati ku makya ng'ojjamu amazzi gano nga nakazuukuka n'enganywa sinalya kintu. Agambye nti okulya emmere erimu ebiriisa byonna kiyite balanced diet kikulu nnyo mu kiseera kino. Okusinziira ku mukugu ono ennaanansi erimu ebirungo ebitasangikasangika ebisobola okutta obuwuka era atubuulidde engeri gy'erina okukozesebwamu. Osobola ogirya in plenty, erina vitamin C ekuziyiza ssennyiga omukambwe okumufuna. Si nnaanansi yokka y'omugaso okusinziira ku Dr. Nambatya nga n'ebirala bingi ebitwetoolodde omuli cukkamba, emicungwa, enniimu n'ebibala ebirala. Moringa alimu ebirungo byonna omubiri gwe byetaaga. Such a popo. Dr. Nambatya agamba nti singa omuntu akozesa bulungi bino byonna omubiri gufuna amaanyi agasobola okulwanyisa obulwadde buno n'okugattako byonna ebirina okugobererwa omuli okunaaba mu ngalo buli kadde, okwewa amabanga, okwambala obukookolo n'ebirala tusobola okuwona COVID-19. Abaana mu luwummula emicungwa gino mu kifo ky'okutawano gikamula mubawe bagirye buli. This raises your immunity. Because COVID, one of the things it does is to lower immunity. Banange mwebale nnyo okubeera naffe ku mawulire gano ge tukoledde awamu ku NTV, ku UBC, ku Bukedde ne NBS. Tukuŋŋaanye ne tubeera wano okulaga nti tuyinza okubeera obumu ne tulemesa ekirwadde kino COVID-19 okwongera okusaasaana. Obuvunaanyizibwa obwo butandika naawe nange. Ekigambo kya masiki bannaye temukivaako. Masiki njijjeko lwakuba nti mbadde nina okwogera naye nga ensonga eya masiki kikulu nnyo. Bwe tuteefeeko abaagalwa tugenda kusasula omuwendo munene ddala. Walugembesebwa. Bannayuganda kyensobola okubagamba nti luno lutalo lwe tulimu nga omukulembeze w'eggwanga lwe yatugamba. Olutalo lwe tulimu tulwana n'omulabe atalabika naye ng'ate tulina kuwanika kubanga nga bwe mulabye embeera bweri mu ggwanga obulwadde bukyali bungi ate bweyongera, abantu baffe batufuddeko n'olwaleero tufiiriddwa omubaka waffe owa Kyotera. Kale embeera nzibu ddala. Kye tulina okukola bannayuganda bannaffe nga bwe mulabye nti twegasse tusobole okubatuusaako embeera eno, mwongere okunyiikira okunaaba mu ngalo. Aba takisi, aba bodaboda, mu ab'amaduuka obudomola mwabugjawo naye awo mubanga abawanise ate okwagala okusiiga abalala obulwadde. Twongere okunaaba mu ngalo, kino kijja kutuyamba nnyo. Buli woyisaawo eddakiika genda maaso n'okunaaba mu ngalo, kijja kutuyamba omulaba oyo obutasigala mu ngalo zaffe kubanga tomanya ddi lwagenda kukwata
ate akutuuseeko obulabe weekange ng'ozze wano e Mulago we tusinzidde okuweereza olunaku olwaleero oba okugenda e Namboole. Embeera eyo tetwagala ekutuukeko bwe kiba kisoboka mu biseera bino eby'ennaku enkulu bwe kiba kisoboka ng'osobola okwewala okutambula ennyo bakugenda mu byalo n'ebirala osobola obyerekereza ku lw'obulamu bwo. Hatima ogamba oti? Webale nnyo munnange Walugembe. Kituufu kyoyogedde, akawuka tekatambula wabula ffe abantu ffe tukatambuza. Omwaka guno gwokka togenda kufa olw'okuba togenze mu kyalo kulya lunaku lukulu na baŋŋanda zo. Kisingako okubatwalirawo obulwadde oba gwe okubujja gy'oba olaze. Sigala ewaka, wuliziganya nabo ku ssimu naye nga n'ekikulu kyo ekisinga obukulu tetwerabira okwewa amabanga. Woba ogenze mu katale, ogenze mu dduuka akeedi onoonya olugoye, kuba okulaba nga tosemberera nnyo munno. Twewa amabanga okusinziira ku minisitule ey'ebyobulamu nga bwe yatulambika. Webale nnyo okuba ng'obadde naffe. Nze Hatima Nalugwa Sekaya. Kale ensonga ezo muziwulidde okuva mu bannange. Tetujja kusukkawo naye nange siyinza kubeerekereza nga sinnabakubiriza. Ensonga ya COVID-19 mu ggwanga Uganda. Ajjukira bwe kyava e China awo mu kibuga ekya Wuhan. Embeera yali mbi nnyo nga tulowooza nti tuli kinyanyampindi oba oliawo wala nnyo okutuuka eno mu Uganda. Naye wetwogerera tusaanye okubeera abakakkamu. Weewa amabanga, busanitizer kintu kikulu nnyo. Bw'ogenda ku dduuka naaba mu ngalo. Naye abamu ku mmwe ebintu mwabisuula mu guluka, ebyokunaaba engalo mwabikoowa. Naye nga tugoberera ebyo byonna, ekisinga obukulu oyinza okugattako ne kadduyiro ako. Kadduyiro kikulu nnyo kubanga ajjukira nti ekirwadde kiwe kikusanga nga omubiri oli awo muyabayaba kiyinza okukugoya mwattu. Naye kikulu nnyo okulaba nga tugobera ebyo byonna ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu. Tugenda kuwumulamuko naye bwe tuwummula tugenda kudda ate mu studio butereevu, tugenda kuddayo ku UBC, wali ku UBC leero mawulire gaffe, ate ku NTV ku ssaawa emu, agabuutikidde ku Bukedde TV, ate n'amasengejje ku NBS. Nze Jethro Kasaiji, mwekuumire ku TV, temuvaako tukyabaweereza.